betuyita bannaffe abakola kampani Uganda abamawanga amalala bo amefuga bagafunamu era abamugaba w'essanyu bageyagaliramu okulabanga bajaguza amefuga ag'ekitongole Uganda. Naye bw'obanga oli Muganda ali mu kujaganya amefuga ddala ng'olina obulumi bw'ensi yaffe Buganda esaanizibwawo ng'Abaganda batemulwa buli lukedde ebyafaayo by'ensi yaffe bisaanizibwawo mu nsi yaffe Buganda, jangu owulire bino osanga onoomanya ekiviiriddeko Abaganda okufa buli mulembe n'okuzaanyizibwawo kw'ebyafaayo by'ensi yaffe Buganda. Oleme kugenda kujaguza lwakuttibwa kw'abajjajjaffe. Oleme kugenda kujaguza lwakuttibwa kw'abassekabaka baffe. Oleme kugenda kujaguza ku lw'abo abalina ekigendererwa eky'okusaanyaawo Buganda. Oleme kugenda kujaguza olw'ekigendererwa eky'okumalawo ggwe Omuganda. Osanga onova mu tulo twokyalimu n'ozuukuka n'olaba ekitangaala ky'ensi yo. Omulamwa gwa leero era nga gwe gukyali mu ddiiro okuva n'olunaku lw'eggulo ogugenda okuteesebwako gugamba nti abeeyita Abaganda Bannayuganda okujaguliza mu Buddu mbu balina obwetwaze. Okusanyuka ng'ojaguza olunaku olwawamba ensi yaffe Buganda, olunaku olumazeewo Baganda baffe abato n'abakulu, abaami n'abakyala, abaami ne basigala nga bassemwandu, abakyala ne basigala nga bannamwandu, abaana ne basigala nga bamulekwa. Abamawanga amalala kibakolera era bo bakifunamu olw'okukwata olujegere, olw'okutufugira ku maanyi nga batutemula, nga batufugira ku demokulasi ow'emmundu mbu twefuga nga eno Abaganda tutemulwa. Tuyagala obategeeza tujja kulwanirira ensi yaffe Buganda nga bassekabaka baffe bwe baatulaamira okulaba nga Buganda efuna eddembe n'emirembe, obuyinza n'obutongole bwabyo. Kabaka waffe asobole okugiramula nga ateredde entende mu bwakabaka bwe. Ebigambo bino bye tugenda okwogera ebisinga twabiyita mudda, obisanga mu kiwandiiko ekyawandiikibwa bazzukulu ba Buganda mu nsi yonna, oba kyowulira nti bazzukulu ba Buganda International. Amazima galituwa eddembe nsonga ku nsonga. Okusobola okutegeera obulungi ensonga zino ebisinga tugenda kubiyisa mu bufunze tusobole okutegeera embeera gye tulimu mu nsi zaffe. Nga tutandika n'ebyafaayo eby'okutwala abaddu okuva mu Afrika, bwe tuba twagala okutegeera olunaku obulungi lwe tugendamu, abantu lwe bagendamu okujaguza, tuddeyo mu byafaayo, si kujaguza bujaguza,
naye tuddeyo mu byafaayo tusooke tubitunuulire tumanye ki tetugenda okujaguza. Okutwala abaddu Abawalabu be bakutandika ebyasa bingi emabega, naye tekwakyanka nnyo okutuuka ebitongole mu Europe bwe byatandika okutwala Abafirika mu Europe ne mu America. Abaportugal be bakitandika mu mwaka gwa 1440 nga balina ekitongole ekyapangisanga amaato amanene ku lw'ensonga y'okutunda abaddu. Wabula okutwala abaddu kuno kwakoma olw'okubeera nga ensi gye batwalanga abaddu zatandika okweraliikirira nga balaba abaddugavu baweze nnyo mu nsi zaabwe, nga n'okuzaala bazaala abaana nekyeyongera okubeeraliikiriza. ate nga abaddugavu baali batandise okulwanirira eddembe lyabwe, ne mu Afrika nga bajjajjaffe batandise okwesala akajegere. Okusuubula abaddu kuno kwawerebwa mu Amerika mu mwaka gwa 1865. Mu Bungereza wano mu Britain okusuubula abaddu kwawerebwa omwaka gwa 1870. Ate obuddu bwennyini ne buwerebwa omwaka gwa 1833. Awo obusosoze mu langi ne butandika. Okukuumira abaddugavu mu mirimu n'obulamu obwalayisi. Awo ensi z'ebweru ne zitandika okutunuulira ebyobugagga by'omu Afrika. Kuno oluvannyuma Afrika mujja kunsonyiwako kuno okuluvuubaanira Afrika kwatandika omwaka gwa 1865. Ng'okutwala abaddu olwo bakuggyemu enta. Ng'olwo bamaze okuziga ebyobugagga by'omu Afrika, okuganibwa kwa Afrika, Ethiopia ne Liberia zokka ze za Lutonda. Okugabana n'okuwamba ensi za Afrika tekwali kuzibu, kubanga abeeru baali bakola endagaano ewera okutunda ebyokulwanisa mu nsi za Afrika, kubanga baali bazirengeddemu ebyenfuna ng'amagezi gonna bagatadde mu kuziwamba bagabane amatwale ga Afrika. Era bwe batyo bwe bakikola. Ekiseera nga bwe kyali mu mirembe gy'abajjajjaffe nga n'emmundu balina ntono, abawambi b'amatwale abazungu basobola okuwamba ebitundu bya Afrika bingi mu ssaawa busaawa. Buli nsi ya Europe yapangawo ekitongole ekiwamba n'okulabirira amatwale g'abaddugavu ge baawambanga.
ng'olwo be bannannyinigo era nga be bagalinako obuvunaanyizibwa. Ekitongole ekiyitibwa the Imperial Brits African Company kyekyakola okutwala omulimu gw'okufuga ekitundu ky'obuvanjuba bwa Afrika mu linnya lya gavumenti ya Nnaabakyala wa Bungereza. Era nga kino kyekyakozesanga abantu nga ba Captain Frederick Lugard ajjukirwa obulungi mu byafaayo bya Buganda. Bungereza mu kusala ensalo za Afrika